wobujega abo naba batte bani bajega ne kosi niyo yakola propaganda bomala okukumira abantu mu kizikiza noba kubanga oli munzikiza ekyano bagamba eto obukakafu obulaga nti mujje musome kuba bakubye nenga bona babadde muki bona babadde munzikiza ogena proving ati bwotandika n'ogamba nti ogyeko internet ogyeko mobile money nebule ennaku bbiri nga tebannalonda ati ogamba omuntu nti akulage nti byalafomu ayina ze yajjeeza okanize byabakama ngero bakama bwaba yazifunya bayazikyanze kyanzira bayazikyusiza dda byakubiya abakubye yabbiya babbye byaguze abakoze eki yabaguze kati gwe mufo ky'okugamba nti okulonda kwabadde kuba bakuggyeko ne mobile money okitegeera amagye gabadde ku makubo gakoze eki bakankanga abantu ne bagata mugala position tujja bakubirayo babagamba nti bwosigala position ojja kubwa byabakama naga bajja bagayanga bajja bayolanga nsenene okitegeera kati gwe bakoyolanga kugamba gwe ndagala washi wawangu ndagala ekiraga nti bakoze eki wawangudde buba bwewusa buba bujega nakuzanyira ku bannayuganda obuyinza bwabwe okusalawo ani agenda bakulembera olinga Mayima Bizi kyoyagala okugezaako okugamba nti awatali oba awatabadde internet nga Museveni ne banne bagijjeeko ne mobile money nupu yabadde tosobola kukuŋŋaanya DR forms awamu n'okutwala ba agent mu bitundu kiri mu girasi omuntu obanga obadde ogenda kuweza agent sente ebiseera ebisinga obojja zimuweereza olunaku olw'enkya jjukira babadde bali mu campaign olunaku lwa 14 babadde batagenda kukola ki campaigninga kale bwe kyonna ekyokukola kuweza agent sente nga ogenda obikola ki obikolera abikujjeko tomuweereza sente babadde ogenda n'okumulonda obulunzi okumuwa ebbaluwa emukakasa ogiweza ku WhatsApp agiprinting out okitegeera naye nakyo nekikola ki n'okikyankalanya kati akale kaba magumbo kasuka mu mulyango wewe olabanga yeekokiddeyo muzi ziriza alina byayagala okubba so balina basobola kufuna biwandiiko ebyo naye ndaba abawagizi ba Nuupu abamu bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yawangudde n'ebitundu 69 ku 100 ate nti yawangudde n'ebitundu ebyo naye kino olowooza bakijjeewa ate nga bangi omuli naawe nga bagamba nti kano akalulu kabadde ka kifere ye abakama yabijjewa byalangudde naye bambuuziza nga abijjewa Kiso abijje Kayunga abijje Amolata natakola ki nga tayogera kakati mu kalulu ak'ekifere buli omu addemba okulangira zaakoze eki zafunye era zalaba zaakoze eki because gobo zijjewa kati ogamba nti Kyagulanyi byagala si bituufu nga gubajjeko internet yabadde etulaga nti mu butuufu wano gundi yafunye wano gundi yakoze eki yafunye wano bwe yabadde abemontalinga n'olumba amakage n'omukubakuba nga oyagala omukwate nakola ki nadduka kati gobo tugamba nti ekirala so byonna buli omu addemu okulangira kyayagala kati olinga kuba nalabye nga byabakama n'abakakiiko ke abalala nga batwala obudde nakola ki n'alangirira ebivuddemu n'abagamba ngenda komawo saa 8 simanya 12 wadde olumu obwedda ayisaamu eddakiika 3 mmeka kyoyagala okugamba nti bino byonna byeyalangiridde ku kaluluko obwa pulezidenti yadde kasasiro mwereere ate kati omunyi we guyika mu mata oba ennimu neegendamu oba amata agalama gonna gafa kati eryo principles z'akalulu nga bwe ziba nga zimenyeddwa tonyumya bya namba kuba zonna zibanfu obula amala ganzamu akalulu k'e Kenya obaawo principles nga zitazimenyebwa po akalulu kayabakama konna kafu kyogambye nsimbye nkulidde ekirimi ononsonyiwa nti tonyumya bya namba ne oba ofunye 8 ku 10 nze nkasazaamu kaba kafu era Muhammad Mbabazi oloya nga bakatwe ba mu musawo gamba bazi nti for example semateeka agamba nti president bajja kumulondanga nga basimbye rayi I mean nga mu kaluka security kaluka bakati kyama ballot n'abagamba singa bateeka okulonda okwa president n'abagamba nze mba Masimbi eri ebunyoro candidate nayimirira Masimbi owe Kampala n'aba ne layininga mpanvu ng'egenda paka Masimbi bonnanga baki
balonzi bamuwagira abagamba layini we bampanvu bwetyo akalwa kabakaki kabeera kafu kuba okulonda kulina kuba kwakyama kyama katonza ganti nze abantu nabangi nnyo okumanya bangi bavudde ku square paka masindi lwaki mutwala mu bokisi kiringa era ekyekubiri omuntu kujja yakuba mu pyezo bifo ne bamunominatinga na campaigninga nafa 90%. Nti badali bugala bamagala ki 90% tumujjayo kubanga requirement baba batagikola ki tajirina kati akalulu kaba simoneka bagandi kajja kuba free and fair gwe nojjako internet notereka majja ku makubo nokola bichi kaba kafudde tokimize bya kitumbavu musimanyi namulabi yafunye 7 zikwa ziba za kifere naye mali mabizo olikwomu kwabo abantu abakkiriza nti dala abantu abavudde mu mambuka Northern Uganda kwa East eri Bugisu 1 ne Walane Busogani awamu ne Western Uganda ebitundu bya nkole nti dala tebalonze Museveni atenga yagamba eyo bannayi abweza lwe alimba anti oyo yeri enzikiza eriyo game park eriyo eri yesiko amaka gesudde kati oja jadira from biske na tiki ngobululu yeri amarundiro gabwa manene abalalo ya bonna ne batiki ngakati yena najja nakulimbire nombo erije na tebuli yo bubanga je buli Museveni alekeko internet yaligirese internet ngabona baweza sente olabo babalivudde tebuliyo kiteso je buli luddawo nze mbadde nga yeteso eyo nayo naliye nangu buli luddawo tebuliyo nyoro okuba yeri yebisiko erya ovuga kilomita 10 tunasanga makamalala obichi kati ya tulabutuza onateka abalonzi babekifere kamanyaga megase kati gwoyinza bolone milioni nga 15 naye ngolondera eyo lira alamu nga yulu tabuliyo nawe singa ddala akalulu kano akagambibwa okuba akalulu bannabuganda ke bakubye kabaddenga kamazima na bwenkanyo olowooza Museveni ku 10 yandibadde afuna percentage imeka ate nzimanya ntya kuba Museveni abantu bamukuba kati osanga yafunye na 0 nga yoba yakoze nga munyago kuba ddala babayi n'obuwagizi nga abwewulira lwakita kiza ntugera mu kalulu kaki kamazima n'obwenkanyo lwakita ku internet lwakita kane ba campaigninga lwakita kola ki so bate biri webyo nno ekivuga lwakakatya akalulu kazibu kati mpoga yafunye bwenkanawo wale mwana ati wakiti kati akalulu Museveni ayizo tuukaawo agero tuna boxing nga akoze nga munyagwa eyo inajabo je babade bamulimba limamu simanyi bamwagala banakole ngo ka boxing ayina mbulu 5 nga ina mu ibara bakiriza kulonda nzanyisa gwe bintu byakawe nga abanyankole bamukyaye Museveni nakateba mwagala tuze tutwali nawe yankole yali abamwagala tebamwagala ababiyisa erinya balowooza mbagaga kumbe babbe batono bamukyawadde abayisa bubi nnyo kuba abasinga kye batya agera bayetera bizibu ebisukka mu myaka 10 mine emyaka gyabalemeddeko okufuga abantu bagalowooza banakole babafuga kumbe kale ka family ka group ne kavumaganya bangana ba mikwano bantu bali enaku yabwe beerombera tabanakole bali bulungi tabanakole bafuna obuyinza kumbe ka group katono ebabizi twagala abantu abaliyo nga bandyagadde okuddukirira kuba bino bitukola byetaaga ssente omulanga gw'enfuga kale ndowooza owulidde byebyo mwabirizi naye awadde tteekeye kwebyo bigenda mu maaso naye nga bituufu byayogera na buli munnayuganda oyo yendowooza ye twagala gino Museveni alekeko intaneti alekeko mobile money aleke abantu batambule freely kuba tugamba tewali fujjo tubalagenda kukola fujjo tukole buli kimu nga tukikola mu mateeka nga tukikola mu bulambulo okufa omusana gwaka tutabo banaafuna obululu talina kubufuna tasobola bufuna naye kyakikozesa okuyitamu okubba naye bagamba tewali mbeera ya lubeerera okitegedde ate empaawo kitakya olunaku lugenda kukya obwo buwanguzi bali mu kwewa nga bulina kuba bwakyagulanyi ate nga kijja kuba babirabeko bakaba amaziga tebikyaddayo nga bimaze okuyitawo gwe munnayuganda abeereza mu bubeereza kijja kuba one day